Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force era nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atwala okulabula n'alabula omunnabyabufuzi ow'e South Africa gwe bayita Julius Malema. Lwaki agenze maaso n'okuba nga amulabula era ng'amuwooninga ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza era biki byamuwooninze era amulabudde atya, ntiisa ki gy'amukubye? Oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mmwe abali emitala w'amayanja mu diaspora nammwe mbanirizaako nnyo, kimanyi nti mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mukulike obwakadde baganda bange. Saasira mwe namwe abalinamu obukosefukosefu nammwe abapuliddwako abantu babafiiriddwako abantu bammwe, Mukama Katonda agire nga abagumya abasibe ekimyu, nammwe abalwadde musobole okuba nga mukuba ku matu mangu gwe mikwano gyange abali abampuliriza. Mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Tukimanyi bulungi nnyo ebbanga eriyise emabega. General Muhoozi Kainerugaba azze agulumiza pulezidenti ono ow'e South Africa, azze amugulumiza pulezidenti ono ow'e South Africa mwami ono amanyikiddwa nga Ramaphosa, azze agulumizibwa ne General Muhoozi Kainerugaba nga amugamba nti no gwe teri akwenkana era teri akukira, ate kekiri nti nno olina n'ente ennyankole, oli musajja wa mutawaana nnyo. Kaakati ku byonna ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo teri atabimanyi, teri atamanyi kibadde kigenda mu maaso. Kaakati waliwo omunnabyabufuzi amanyikiddwa nga Julius Malema, yavuddeyo onono ng'omu ku ba freedom fighter abali mu South Africa, yavuddeyo n'agamba nti nno Muhoozi posts za postinga ezitalina makulu, n'agezaako n'okuba ng'anenya Paul Kagame ow'e Rwanda Kigali olw'okuba nti nno y'omu ku basapootinga abayeekera ba M23 mu kitundu ekya Democratic Republic of Congo. Ono ekyamuviiriddeko okwogera kino agamba nti nno sapooti eno Kagame, Paul Kagame gy'awa abayeekera ba M23 yaviirako n'abajaasi baffe 14 ab'e South Africa okuba nga tebalutonda ggwe mukwano gwange ali yampuliriza. Bino Muhoozi lwabiwulidde n'avaayo, teyalinze budde kukya, n'agenda ku kibanja kye ekya Twitter okusobola okuba nga addamu munnabyabufuzi ono w'e South Africa Julius Malema. Era mu bigambo bye ebimpipi yamugambye waati, yamugambye nti siraba nsonga lwaki ogenda mu maaso n'okonsalutinga n'okuyisaamu abantu abakulu amaaso, siraba lwaki ogenda mu maaso n'okuba nga otuyisaamu amaaso. Anko wange Mwami Paul Kagame talina musango, wandibadde kyokola, wandibadde engejinga mu kukola dialogues saako n'engeri gy'oyinza okwambusaamu kariyayo mu byobufuzi rather than okudda wano okubanga obuukira anko wange Paul Kagame ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Jjukira nti n'amawanga gonna gaavuddeyo agasinga naddala Western countries okuba nga gasonga olunwe mu ggwanga lino ery'erwana lya Paul Kagame lyatwala, nga bagamba nti nno lyerimu kulisibyeko obuyeekera okuba nga bunyinyiitidde mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, nti era Paul Kagame ono y'omu ku batwala abatwala sapooti ne babawa obuwagizi n'amaanyi kwe basinza okuba nga batigomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kati Julius Malema avuddeyo n'agamba nti nno Mwami Kagame yandibadde akomya okubanga awa sapooti akabinja k'abayeekera ka M23 kubanga n'abajaasi baffe 14 baafiiramu ku lwa nsonga eyo. Bino Muhoozi olwabiwulidde n'agenda ku kibanja kye n'amugamba togenda kubanga omanyira anko wange, wandibadde ofokasinga ku byobufuzi bwo n'okukola dialogues, kuba olw'ensonga nti nno anko wange mugenda mu maaso n'okuba nga musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo.
Mukwano gwa mutegeeza okyali ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza. Nagambye gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Mu abali South Africa mbatumiddeko nammwe abali e Kenya ku mulirwano mwena kimanyi temuva ku mayungana aga Yugi Update TV. Tugenda kubanga tukomawo temuvaako.